zigenza okuwera essaawa emu ey'okumakya nga bannansi mu ggwanga lya Tanzania batuuse dda mu bifo awalonderwa okwetaba mu kulonda abakulembeze baabwe abagenda okubakulembera emyaka emirala 5 mu kisanja ekiddako. Okusinziira ku biva mu ggwanga lino, abalonzi bakyali batono mu nnyiriri nga kigambibwa nti kivudde ku mukulembeze aliko kati Samia Suluhu Hassan okukwata abali ku ludda oluvuganya n'abagalira mu makomera okubajja mu lwokaano n'okubaggulako emisango egy'enjawulo. Gavumenti ya Tanzania era yalabudde abantu bonna abadde balina ekirowoozo eky'okwenyigira mu mivuyo nti baakukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Kino oba oliawo kye kimu ku ebyo ebiviiriddeko abantu obutajjumbira kalulu kano. Ebitundu ebimu awategekeddwa okulonda birabiddwako nga bikalu oluvannyuma lw'essaawa nnamba nga bigguddwawo newankubadde nga si bwe gwali mu kalulu ka 22 nga n'abamu ku bantu bagamba batidde okwetaba mu kulonda olw'emivuyo egiyinza okubalukawo. Ate yo mu kibuga Dar es Salaam amasasi ne tiyagaasi binyoose ng'ab'ebyokwerinda bagezaako okugumbulula abantu abadde batandise okukola emivuyo n'effujjo mu kalulu kano. Ab'ebyokwerinda era balabiddwako ne mu bitundu ebirala eby'enjawulo nga bagezaako okukuuma emirembe. Abantu abasoba mu bukadde 37 be beewandise okwetaba mu kulonda ku bantu obukadde 6 ng'abalonda balina kuba bannansi okuva ku myaka 18 okudda waggulu. Okusoomoozebwa okusinga mu kalulu kano kwe kuba nti abali ku ludda oluvuganya ab'amaanyi okuli Tundu Lissu okuva mu kibiina kya Chadema ne Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo bajjiddwa mu lwokaano saako okuggalira abamu ku bavuganya Samia Suluhu Hassan era kigambibwa nti abamu baateekebwawo okuvuganya Suluhu. Abantu 17 be bavuddeyo okuvuganya ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti okuli pulezidenti aliko kati Samia Suluhu Hassan munnakibiina kya Chama cha Mapinduzi ekirudde mu buyinza okuva mu mwaka gwa 1992 nga gwe mulundi gw'okusoosa okwesimbawo oluvannyuma lwe yali mukama we John Pombe Magufuli okufa mu mwaka gwa 2021. Okuva mu mwaka gwa 2010 omuwendo gw'abannansi b'eggwanga lya Tanzania abalonda buli lulonda gugenda gukendeera era nga ne ku mulundi guno kyatandise dda okweyoleka. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ani agenda okuwangula obwa pulezidenti mu ggwanga lya Tanzania era akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lino ke kalina obuyinza okulangirira ebivudde mu kulonda mu nnaku 7. Sandra Nabaggala, BBS Telefayina, gy'otubadde.